Akaredi kano kachikirira omusayi gwa Yesu wabanga wekibaddewo okwobulanga omusayi gwa Yesu musaba Katonda nakijjawo kubanga omusayi gwa Yesu gw'amaanyi. Ekirala ekimuli kino ekya red kitegeeza nti gwe ayina omusaayi gwe era buli okyankalanamu n'omusaayi gwe gukyankalana nnyo boogere kyakamulika n'akamyusi omuli mu musaayi n'atugamba nti owoomerwa nnyo ebibala n'atusiibwa ebibala bino tuleetere olyeku naddamu okusisinkana akiyisi kano olwekola bulowooza kachokuleti kano wadde n'atugamba nalongo waffe omulungi mukwano gwaffe omwagalwa ennyo Salongo semwogerera omubwati ananye nti akwagala nnyo tusiimye nnyo okutwagala tusiimidde ddala maama wa taata waffe omu yekka bwati tukwagala nnyo tukwagalira ddala soka ne mwanyi
Kibanga bwekyo bwe kikkiriza ntegeeza balungi abato bano abatuulize katanse mukkirize mbanjulira omubaka bonale bwaffe ow'ekitundu ttaano tusaba oyimirire owubire ku bantu bano takkiriza ate omubaka oyo kayimiridde ye mukulu sebo nabadde nsoma ku YouTube ye mukulu naye ndaba omubaka nga y'omu ku bakiise abagenda okukiikirira ku bukiiko bwa paalamenti okujja nga nasomyemu abakitegedde bandikiwadde engalo kkiriza mukulu wewaawo kitange ebyuma biro binabanga bizzeeko byo byammazeemu ddama tujja kufuna omukisa sente kitange taata natakasa nti mwanyi terimba byonna bizze ku lw'omuleza kitange taata singa senga owe tugende mu maaso ga taata nalongo bakulu bange omwana waffe ow'obuwala aleese mwami we mu maaso gammwe tategeeza nti tubali tetulina ngoye waka naye asabye mukkirize kweze ennyingi ennyo ze tulina ate mwongereko n'ezize mumanye nti omwana yazze n'atuca tuweeyo ffenna omulundi gumu mukulu kiriza kitange taata nazzikuno ng'omukazi bamuwasisa mutwalo weewaawo kitange taata ffe omukazi twamuwasa dda weewaawo wala twebaziza dda mu nnyo ddala nti muwe ebbasi weebaza ku taata bakulu bange olw'okusiima ebirabo bino omwana byatuleetedde ate tubakwateko ku mutwe tubasabire omukisa ku lw'omukaaga nga bagenda okufuna obufumbo obutukuvu mazima kirokufaaniza mukodoni tubakwateko ku mitwe tubasabire omukisa ku lw'omukaaga nga bagenda okufuna obufumbo bwabwe obutukuvu bwe basabire emikisa gyonna bagende nagyo taata muleete enkola taata kyansanyuddeko ayongedde n'abasabira abalongo abalala banabawulira mu school fees wange omubala gwaffe gugamba fe ab'olugave ikuukukuukukuukukuuku nkoofunayo ng'okawa omuko taata kkiriza ssebo kitange eze enkoko twalunze empitirivu esaawa zino tugiza ate nga twaleese empanga eyagenza okusaka eddeyo nga nnongoose naye kitange kkiriza nate ku lunaku olw'omukaaga mu butongole nga ne faaza abaana mukulu waali sente zino tujja gitemberera mu nsonga eyo naye ka tumuwe ekirabo kyakumwebaza ate kukulwa mwannyina tweyanza kyolimba okukoja ekibuto engeri gye mwogedde mmwenga mazima tukkiriza kigende bwe kiti saba omuko asembere ontyo omuko mukwase omugambe ebigambo byonna by'owulira oyagala ejja lwaki bagirette olina ebyambalo ebyenjawulo olina amajowolo ag'omulembe kitange taata kkiriza mukoddomi woona kwasa ekyamukisomokigatte ku byambalo kitange taata okiwuliremu emirembe ombaddeesa omukono ogwaddyo so wegugaba mugambireko ebigambo byonna by'owulira oyagala ekyambalo kino nga nsaba kompe mwanyi abeere mukyala wa muko naawe muddemu ebigambo by'owulira by'oyagala ne baase naye osaba ogisiime eyo ebbaasa ekirungi kyeriko kimu teriimu ssente wabula mulimu ceeke gwe ojja kusayiningako z'oyagala gusayiningako omuwendo gw'oyagala saalo ngo yabikozeeko emukulu kituufu nnyo neyanzijja nnyo simu
Sebo mko mulungi. Nkuwe enkoko eno. Mugaga tabula wako balebesi bamukwatira empandula ebigambo. Nga nsaba ompe Mwannyoko. Agende abeere mukyala wange. Mu lujjudde lw'abantu bano bonna. Neeyamanga okkiriza okumumpa. Nja kumukuuma. Tuyanze. Sebo omuko. Wadde olina engoye nnyingi. Ndeese ekyambalo kino. Nakyo bw'onooba ng'ojja okuleeta mukyala wange. Nakyo ojje ng'okyambala. Era mukoddoni. Ntaddeko transport. Era bw'oba ojja saagala okwate mu nsawo. Era ni transport sebo njirezi. Azalibwa n'omulungi afa bintu, azalibwa n'omubi afa n'eggo. Mukoba muwadde cheeka agenda asayiningeko enzimu mala. Tuwuliriza bigambo bya muko. Milangi kwa samunya zono Macbeth nkatanifanya bingi nnyo kuba mukodo ekwagala nnyo naye nkwagala nnyo bafuka mukwano gwaffe wano nga famire owa Luganda ate wafuka mukodo newa abakitegedde tukiwenga linnya lya taata Kitange taata omulungi. Kitange taata ebintu bitambudde bulungi tibompa akawala ako. Enjuba kali awo gye tuyita baatuli. N'akamegge enjuba akaleeteddeko. Naye n'atugamba nti awayali ng'agenda mujja Looma. Weewali abawayalinga. Mwakono yakoze ku bidongo bitutawaanyizza. Takomye okwo. Naga nti bw'ozaala ka sukaali ofa bintu. Bwe nkusiimye nnyo ate. Muno mbukuti abaayise Lugazi. Kubanga omwana waffe bwe twamuzaala ow'obuwala baatuteeza nti ozaddeko abakaaba amisajja oyo bateesa bagende bakendeeza omusolo ku sukaali kakireewo nti ye sukaali yenna mumazeeyo erugazi era ekkolese oba ligadde kyenjagaddeko kimundabyeko ennamba abantu bawano battiamaanyi taata akkiriza ssebo wekisi abange mwakoze kampuni ekatose ekola omuceere bonna abagagga n'abagagga waleese bya kyenvu manya za pirisi na manya za tasika weewaawo yategedde onalebenyumira nti tuma naŋŋamba omuko sande mbaziira Saalongo gwe nsaba abuuze era nkubuuza obuuyo ebyo ti ebintu bino tubirye baŋŋambye akatuuso nze mba nkakulembera ebyo balumye omukwano akis onale mulaba wangi magi suubi naye nga babiwulira baba taata next time kuvuga mu magi kale beekola emikolo lindako ssebo ye maama maama lwaki tumala bisabira taata ate nze omusumba w'amaka gange Kampala owali tukubye nnyo anambyeko bugambi simanyi kisiya mugole kitange taata akkiriza waliwo abalemedde mu paakingi ya mami tusaba mutukolere ekkuba eddungi omugole waffe asobole okuyitawo nsaba mutukolere ku kkubo omugole waffe asobole okuyitawo ayina okudda okusala keeki ate wakyaliyo n'ekago ka buwala kitange taata ye mukulu
ate watta ebyuma ebyo byakadde nnyo ekiro byogera bulala byogera kiro era wattu obwedda byogera anti bannyini byo bekyaddondo kyaddondoloza tali mu kyaggwe kiriza kitange Emikolo toka byagala kkunja nsaba mukolera omugole ekkubo agenda akyuse bakadde bange akabi kali mukulwa begayirikiriza taata obuuyi buli omuyimbi omu yagamba nti nze nnywe petulooli atali mu motoka kitange taata ndaba nga walakansidde dda mukulu ozzeeku nzijako ekyakatululumi taata kitange kkiriza nti nange nayise n'ekita ekirimu ogwo awasanyabo taata kkiriza gwe natambudde naye alabika asonga busonzi omumuli ku mutwe gusinga gwe yeetisse ayagala musonga kiganda okusongamu watwale ne weewunzika bwe kwi ayinza kyemumanyiko kimu takkiriza nnyigiriza wano omukwiro gate sewo nnyigiriza akenda atambula nemwanyina naga amwenge ku mutwe waawo ow'emmamba kizito mukulu kitange taata n'omutakankanja kwali teri agenda kugeya nti oleese gw'amazzi taata n'omumbejja n'amazzi kitange taata naye mulina aleese gw'amazzi waliyo ogw'obuwunga kitange taata kkiriza mukulu omwana ow'obulenzi nga sinnawa kujjako bonda kitange taata mukulu kandabe obukuguvu taata kyakola ekyo kwe bayita okkuya abisiibamu oba abisulamu nga abimanyi nnyo kitange taata nange sawa katonda akuwa ekiwummulo ekyemirembe n'ekisangalo ekyolubeerera kikwakire oterekere mirembe ne ku mukologola ddwe ekkube omwogeza gy'okwogera ajja katutawaanya nti akongozza omumbejja namaalwa n'omulangira segawa segamwenge kitange taata kkiriza mmaze okkuya oli mukkuya kkiriza kitange ate nzijeko ebbonda weewaawo ewo ne baba bakyaliyo bandikubiddeko mu ngalo taata kkiriza omulungi